The newsroom, where untold story is revealed. Obulamu bw'ensi eno buli muntu avunaanibwa kikumi ku kinnaakyo oba oliawo okukuuma obulamu bwe. Naye ate teriiyo n'omu amanyidde lwagenda kugenda nadde lwagenda va mu bulamu bwa nsi eno. So ebyo bye bimu ku bintu bye tusigala nga tukwasizza Katonda. Ate oba oliawo yamanya lunaku ki ssaawa mmeka nadde ku myaka emeka gy'ajja okubeera ng'akujjulula okukujja mu bulamu bw'ensi eno. Newankubadde ng'oli ayinza okukola byonna okuloga okusiba n'okukola ebintu byonna ebiyinza okukendeeza ku bulamu bw'omuntu n'asobola okugenda mu maaso n'okuba ng'asaanyawo obulamu bwe. Naye Katonda asigala y'alina full control ne authority ogenda maaso n'okubeera nga munywanyi ate yasalawo addi lw'ogenda okuva mu bulamu bw'ensi eno. Nze Deni njagadde tutandike bwe tutyo olunaku olwaleero bingi bigenda mu maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Okubulumbaganyi ku Kyagulanyi ssentamu Bobi Winnie buno obukoleddwa ate General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ayogera ebigambo bibadde bingi. Ategeezezza buli gwasanga nga yambadde uniform ya NUP agenda kubeera nga tamutte oba akubwa masasi agende mu maaso n'okubeera nga afa. Agenda kubeera nga nkuwa tweet zino zirabeko. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ate nga batugenda maaso n'okubeera nga tuziyitamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwo gwa X kwoteeka ne Facebook wagenze maaso n'okubeera nga abaako ensonga zaanoganya. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like wogiwa like ogyaba ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku buli ssekinnoomu gy'asinziira okubeera nga ate yawangalira. General Muhoozi Kainerugaba awandiise ku mukutu gwo gwa X oba Twitter n'agamba from now on, if we find anyone wearing a NUP uniform, we will kill them, no questions. Ngagamba nti okuva ne kaakati bwe tuddamu okusanga omuntu yenna ayambadde uniform ya ekibiina ekya National Unity Platform, munywanyi tujja genda maaso n'okubeera nga tumutta. Naddamu n'awandiika n'agamba, by the way, I may bring Besigye back to General Court Martial. It depends on how Besigye behaves, especially his extremely stupid ex-wife Winnie. If she even utters the name of my father or mother, Besigye will be back in General Court Martial. Musajja mukulu ono Muhoozi Kainerugaba, jjukira olunaku olwajjo maama Winnie, Dr. Winnie byanyima bwe yabadde ku NBS Kanare Mugume yagenze maaso n'okwera nga amubuuza ng'agamba oba waliwo ko ebintu ebiri personal. Jjukira nti nno General Museveni yasooka okubeera nga ayagala ku mukyala amanyikiddwa nga Winnie byanyima. Era kano kiza Besigye oba oliawo kye bayinza okuyita mu lulimi Oluganda nti musajja muno bwakusinga oba oliawo ensumika. Tugamba nti nno mpanama bakusinze businzi. So kaakati Winnie byanyima n'agamba ensonga zonna eziri mu kubeera nga zibonyabonya Besigye okumussa mu kkomera n'ebintu biringa bino bibadde si byanjawulo nnyo, bibadde bya bufuzi. Kakati Muhoozi yavuddeyo n'addamu Winnie byanyima ng'ayita ku X nga yanukula Radio 1 ya Next Radio eri under NBS oba Next Media. Muhoozi n'amugamba, nothing personal was between you and my dad. Tewaliwo kimuntu na kimu kyaliwo era temwalina nkolagana naye wabula ekikazi gwe kisirusiru malaya gwe asaana okukuba obukubi n'okujjoba olya mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati Muhoozi wuna retreat nze wano n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza nti asobola okuzza Dr. Kanokiiza Besigye mu kkooti z'amagye olw'ensonga ayina omukyala we omusirusiru Winnie byanyima. So ebigambo ebyefaananyirizaako nga bwe biti nga bigenda maaso n'okubeera nga byogerwa. Omuntu aholdinga office y'eggwanga ennamba nga agenda maaso n'okubeera nga akadde kaneeno ye CDF commander CDF agenda maaso n'okubeera nga ate yakulira amagye g'eggwanga. So bwakola tweets nga zino oluusi omwewuunya. Muhoozi yennyini awandiise n'agamba, if he is a man
let him die in his wife's knickers. Agamba Besigye bw'aba musajja afiire mu kabikamulalu ka mukyala we. I entered Bobi's office the other day only to find weed and condoms. The guy is an idiot. Now I am going to his home. If anyone tries to fight, we will kill. Number one, I'm going to utter crush Bobi's balls. Muhoozi agamba nti bwe bayingidde mu kitebe kya yayingira mu kitebe kya National Unity Platform ekya Bobi Wine gwayitaka Bobi mbu yasangayo enjaga n'okusangayo obupiira obukozesebwa. N'agamba nti ono gayi musirusiru nnyo era ngenda mu maka ge magere wabula singa n'atuukayo ne wabaawo ankoma ku mukono ngenda kutta mutte. Bannayuganda bagenda mu maaso n'okubeera nga mutulaba era nga mutugoberera ku Beyond the Newsroom. Embeera weetuuse mu ggwanga Uganda ekyamazima amatuufu tekyawoomesa nnakabululu yadde akamu n'akeddagala. Bw'owulira omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ng'ayogera ebigambo ebyefaananyirizaako bwe biti, kale munywanyi oyinza okwebuuza nti kiki ekiddako era nakyo ekiri mu ggwanga lyattu Uganda. Oboolyawo ne weebuuza n'ogamba nti abakulembeze be tulina abafaananako bwe bati. Nsigo ki gye basiga eri bannansi n'eri abaana emigi emito gye tugenda mu maaso n'okubeera nga oboolyawo tukuza. Zino tweet za musajja mukulu General Muhoozi Kayine Lugaba. Olunaku lwajjo poliisi y'eggwanga eya Uganda Police yafuddeyo ne releasinga statement ng'egamba bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bazingako ekitebe kya National Unity Platform kw'oteeka essomero ery'ebyobukulembeze erya NUP oba School of Leadership. Bagamba nti balina bye basanzeeyo era nga bagamba bwe bati press release. Bagamba yesterday, that was on 20th February 21st 2025, Joint Security Force, that is JAT, conducted an operation involving searching at the National Unity Platform NOP headquarters in Kavule and their premises in Kamwocha, Kampala City. Nti olunaku olw'okwosajjo n'olwajjo JAT ekitongole kino oba akabinja kanene akali mu magye akalwanyisa obutujju kagenda mu maaso n'okubeera nga kakola okwekebejja oba ekikwekweto ku kitebe kya NUP kw'oteeka essomero lya NUP erisangibwe Kamwocha then ne Kavule ku kitebe. Ne bagamba mbu the search activities were completed as follows. Nti era okunoonyereza kuno n'okukebera kwe bakoze wawedde bwe kuti. The Kamwocha location was finished on February 21st. Nti Kamwocha bamalirizayo ku osajjo while the search at the NUP headquarters in Kavule concluded today zaggwa lunaku lwajjo February ng'ennaku z'omwezi 22. Afternoon olw'eggulo, the Uganda Police Force reports that several exhibits were recovered from these premises and will be used as evidence. Nti bingi ebizibiti ebyagenze mu maaso n'okusangibwa ku kitebe kya NUP kw'oteeka ne ku ssomero lya NUP era nga bagamba bino bigenda kukozesebwa ng'ebizibiti. Further updates regarding this operation will be provided as necessary. Nga bagamba nti bino eno bijja genda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo abatu updates endala nga bwe kinaaba kyetaagisizza. Baganda bange, musajja mukulu wamanyikiddwa nga Lusoke ayogerera police yavuddeyo n'ategeeza nti yasooka n'avaayo n'atutegeeza kukwatibwa kwa chairman Nyanzi nti tebamuyina era bo tebalabanga ku kukwatibwa kwe wabula oluvannyuma lw'ennaku nnya bagenze mu maaso n'okubeera nga bamuta oluvannyuma lw'okumukuba n'omutulugunya n'okumuyisa mu mbeera oba oliawo etawoomesa yadde nnakabululu era nga we twogerera ng'abadde atwaliddwa mu ddwaliro eri Rubaga ogenda maaso n'okufuna obujjanjabi. Wabula mu kaseera mpaawo kaaga amagye okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine atugamba nti abantu abaliraanye Kavule bategeeza nti amagye agaalumba ekitebe kya National Unity Platform ne bakisalako nti mwalimu amagye nga gava oba oliawo mu Eastern Asia nti baafuna abajaasi be bagenda mu maaso
n'okubeera nga oba oliawo munywanyi bakozesebwa. Tweets za Muhoozi zo zikyali mpitirivu kati Bobi Wine yagenze maaso n'okubeera nga awandiika bw'ati. N'agamba some people often tell us to ignore Museveni's brutal son's tweets as mere ramblings of a drunkard. Nti agamba nti abantu abamu batugamba twesonyiwe tweet za Muhoozi agenda maaso n'okubeera nga akola mbwalinga omuntu azikola mu ngeri oba oliawo ey'ekikwewusa n'okubeera omuntu ajjudde omwenge oba omutamiivu. Bya Bobi Wine era n'atutegeeza nti the difference is that Museveni's son is the head of our military. Nti ekyenjawulo nti mutabani wa Museveni yakulira amagye g'eggwanga. However, illegal, he was gifted the position by his father. Nti newankubadde ekifo kino kyamuweebwa kitaawe mu bumenyi bw'amateeka. He has the capacity to follow through with these threats and he has started already. Nti alina obusobozi obutuusa obulumbaganyi buno threats zino tubiyite obulumbaganyi oba n'okusobya ku bantu oba okutuukiriza ebyo by'abayogera. The abductions, torture and raidings of this week, nti okutulugunya obulumbaganyi n'okukiwamba bantu ekibaddewo mu wiiki eno bujulizi obwenkukunala evidence of what he is capable of. Bujulizi obwenkukunala ku kiki ekyo ekituufu Muhoozi kyasobola okukola. As we continue to mobilize and urge our people to push back against these criminals, nga bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tukunga abantu n'okubeera nga tubakubiriza ogenda mu maaso n'okuvumirira ebikolwa bino eby'ekitujju, the world must not ignore that is happening in Uganda. Nti ensi tesaanye genda mu maaso nakubeera nga ebintu bino bigenda mu maaso mu ggwanga ebitwala nga eby'omusaago. The right regime in its late evening has gone completely mad. Nti state yeno ebintu byegenda maaso n'okubeera nga bikola byombeka biraga bulungi nti eri mu kadde kayo akakaseera akakazigizigi oba akakaseera akabazibyeko nga bagenda maaso n'okubeera nga bakola ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti. Bobi Wine yawandiise ku mukutu gwe gwa X. Muhoozi n'amuddamu n'amugamba stop talking about Muzei. You baboon, I am responsible and you haven't felt me yet. Nti gwe nti era nze nvunaanyizibwa 10 ku kinnaakyo ku biki bye mba nkoze. Nno nga respondinga ku tweet ya Bobi Wine yabadde awandiise ng'agamba whatever happened to me, Museveni and his son are responsible. Nti buli ekinaatuuka ku Bobi Wine, Muhoozi ne famire ye kwoteeka Museveni bavunaanyizibwa ku 10 ku kyo. Nti okuva olunaku olw'eggulo, our home is being patrolled by strange men in civilian clothes who appear to be armed. Nti okuva ku lunaku olwokuna amaka ga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gazingiddwako abasajja abambadde engoye eza bulijjo naye nga balina emigemera wala nga banonno bateeseteese oba oliawo okumukolako obulumbaganyi bwonna. Bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba bw'ati, we have informed that they are after my life as threatened by Museveni's son a few days ago. Nti era twategeezeddwako nti bano baagala kubeera nga basaanyaawo obulamu bwange nga bwe bibadde bijja bibongeesebwa mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okubeera nga byogera ennaku eziyise emabega. They have gone ahead to trail and abduct many of our comrades. Nti bagezezzaako n'okubeera nga bakola obulumbaganyi kwoteeka okuwamba abantu baffe abawerako, including part of my security team. Right now they raiding our party headquarters. We expect
anything from the cowardly regime, but we are not intimidated. Ngagamba ne kakano wali ekitundutundu ku security bawambiddwa ne batwalibwa naye n'ategeeza nti tebatidde kubanga bakimanyi nti akaseera nga kana akakawungezi ate obukulembeze obwamusibira mu bwa bakola ebintu bifaananyirizaako oba oliawo nga bwe biti bigambo bya Bobi Wine byawandiise. Kakati maama Winnie byanyima yagenze maaso ku mboozi eyo gye mbadde okutegeeza. Muhoozi n'amuddamu from now n'amuddamu n'amugamba nti it's only my dad delaying me. I would have slaughtered Wine a long time ago. I mean Winnie a long time ago. Agamba nti kitaawe yekka yamulemesa okubeera ng'atta oba ng'asaanyaawo mukyala amanyikiddwa nga Winnie byanyima, wabula kitaawe Museveni ye yamugaana okubeera ng'akola oba oliawo ebikolobero ebyefaananyirizaako nga ebyo bwe bityo. Wano wennyini poliisi n'amagye kwoteeka ekibinja kya jjaati oluvannyuma lw'okubeera nga bawamba ne bazingako ekitebe kya National Unity Platform. Kamera ne bazisalaasala ne bazikutula zonna ne bazigyeyo ne batwala kompyuta. Kigambibwa nti okusinziira ku mukyala abadde avunaanyizibwa ku nsonga za essomero ly'ebyobukulembeze oba School of Leadership wali eri ku National Unity Platform, yevuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'atutegeeza nti bagenze maaso n'okubba zabadde miliyoni 2.5 ezasangiddwa mu woofiisi y'essomero eryo. Babbye kompyuta ne bazitwala n'ebintu ebirala byonna ebibadde bikozesebwa ne babibba. Ku kitebe kya National Unity Platform buli omu akimanyi nti waliwo edduuka eribadde litunda ebintu by'ekibiina kya NUP okuli enkofiira, okuli eccupa bottles eziriko ebifaananyi bya Bobi Wine ne logo z'ekibiina kya National Unity Platform nga mulimu overall n'ebintu ebirala kwoteeka topi oba enkofiira n'ebintu ebyefaananyirizaako bwe bityo. Bagenze mu maaso n'okubeera nga basalako ekibiina kino era ne bakwata ebintu bino eno byonna ne batuwala ng'ebimu ku byo poliisi byegamba nti byeranga ekizibiti. Wabula oluvannyuma lw'okwonoona kamera ne balowooza nti NUP talina kyakkola era tebajja mmanya bintu webiri. Wabula Bobi Wine ne IT tiimu ye bagenze mu maaso n'okubeera nga batracing ebimu ku bintu bye babbye byabaddemu tracking devices. Era Bobi Wine yabitrackinze n'amanya bulungi wa webiri. Oluvannyuma lw'obyetoolooza Kampala yonna kyagenze mu maaso n'okubeera nga kitegeerekeka nti mwana wattu saava emu bagitutte ne bagiteeka enaggulu ku police barracks, ate endala ne bagenda mu maaso n'okubeera nga munnange bagenda mu maaso n'okugissa ku Uganda Police Headquarters ne bagiteeka wano enaggulu, then endala bagitutte, then endala eri wawano UPDF mochari ne bajja ne bagiseno mu nkambi y'amagye eya CMY muganda wange. So Bobi Wine afulumya n'awandiika ebigambo bino wammanga. We have traced some of the stolen computers, phones and other electronic gadgets to the police headquarters at Nagulu, while others have been taken to CMY this headquarters at Mbuya. According to the GPS on these devices, there are some attempts to hack into some of these devices. Bobi Wine atugamba nti babagenzaako okubeera nga batracking ebintu bino basanze ng'ebimu biri Mbuya ku headquarters za CMY, then ebirala nga biri Naggulu mu boolyawo ku headquarters za police. Bobi Wine atugamba nti abantu bano bagezezzaako nnyo okubeera nga bahackinga into computers zino okulaba information n'ebyo ebintu ebikusifu byabadde agenda mu maaso n'okubeera nga obaolyawo basitowalinga ku machines zino naye bikyabalemeredde okubeera nga baggula. Jjukira nti machines zino ezimu za Apple, ate Apple emanyikiddwa ng'okubeera system y'abasajja Abamerika ekyasinze okubeera secure, era nga n'abasajja abakyasinze okubeera nga bagitenda nga abasajja nga ba Mark Zuckerberg bagamba nti eno system yazimbibwa no obukugu obw'ekika ekyawaggulu, era nga Apple ID eyo bw'oba nayo kasita ogezaako okubeera nga oyingira mu account eyo bw'oba togiina directly babaera balina kuforwardinga ku server babawe password yentuufu, naye ate tosobola kufuna password ntuufu nga si gwe nannyini waayo. Ekitegeeza nti kizibu nnyo devices za Apple ogenda mu maaso n'okubeera nga ozihackinga n'oziyingiramu. Ebyo byonna bye twogerako biri mu ggwanga Uganda
gomulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ate era awo tugoberera agenze mu maaso n'okubeera nga awandiika nategeeza bw'ati there are also attempts to hack into some of these devices. Hopefully, our IT team are doing their best to protect our data, except that which they found in hard copy. These criminals often forget that they are dealing with a more sophisticated generation. We have been monitoring all their criminal action in real time. Agamba nti kibeerabidde nti abasajja bano badiringa n'abantu abali ku mulembe oba oliawo ogwa tekinologiya ate abantu abamanyi. Lumbu yeye n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti President Museveni yeerabidde nti musajja mukadde adiringa n'omulembe gw'abavubuka abagenda mu maaso n'okubeera ng'ate munywanyi bakola ebintu okusinzira ku tekinologi nga bwatuuse era ng'onno n'ategeeza nti ekyamazima matuufu kiri nti data wanuupu yenna ali secure and backed up era tebalina we bagenda mu maaso nakubeera nga bamutuwala kubanga IT team ya Kyagulanyi ekola ekyo nno ekisoboka okubeera nga byonna ebikola. Wano ono kankusobere mu comment section e comment y'omusajja ono bamuyita Mukisa Tone. Agambye that is a serious and alarming situation. If you have a concrete evidence that stolen devices have been traced to police and intelligence headquarters, it raises major concern about corruption or complicity within security agencies. The hacking attempts also suggest that whoever is behind this is trying to cover their trackers or access sensitive information. Since your IT teams are handling digital security, it's important to also secure a physical evidence if possible. Involve independent oversight bodies, media or international human rights organizations if local channels are compromised. The fact is you are monitoring their actions in real time is a stronger advantage just to ensure your own safety and that of your team. Baganda Bank kino kiri Uganda mama okusinzira ku bakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi Besekezi David Lewis Luwongoya olunaku lwajjo bakedde bonnambira ku kitebe kya National Unity Platform bagende maaso n'okubeera nga balaba embeera nga bweri waneno we basangidde nga mu ofiisi ya Bobi Wine buli kintu bakisudde wansi ebyo babbye ne babibba ne babituwana ne kompyuta ezimu ne zitwalibwa. Mu mbeera eno y'emu abasajja abeefaananyirizaako bakomando nga bambadde obukookolo bagenze maaso n'okubeera nga basalako ekitebe kino ne bakola ebikolwa oba oliawo bye tuyinza okubeera nga tuyita ebyekko ebigenze maaso n'okubeera nga ebintu nga bino bizze bibaawo era nga security agencies zigenda maaso n'okubeera nga zibikola. Kibuuzo kye twandibadde tubuuza nti temwandisobodde kubeera nga musaavinga abantu banene empapula as law says nti omuntu yenna bw'aba mumenyi w'amateeka omusaavinga ate oba oliawo n'omusindikira kiba kuntumye n'agenda maaso n'okubeera nga yeetottolako era okusinzira ku Lop Joel Ssenyonyi agamba nti bakola search nga tewaliwo munnakibiina na kimu aliwo ekitegeeza nti bye bakola byonna tebiri mu mateeka. Ensonga mpitirivu nnyo ze nkyagenda maaso n'okubeera nga nkuleetera era nzikiriza nkwe video zino ogende maaso n'okubeera nga oziraba mpola mpola ate tujjagenda maaso n'okubeera nga tuddamu nga tuwaya. Mama Winnie byanyima ne kati akyagenda maaso n'okubeera nga akalambira agamba nti wakulwana n'okuluma ogw'engulu okutuusa nga ate oba oliawo Dr. Kanokiza Besigye avudde mu kkomera. Jjukira nti Kanokiza Besigye okuva lwe yakwatibwa okuva mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Kenya ng'agenze okubeera nga abatongoza akatabo k'omukyala munnamateeka omukukunavu wano eno mu Africa amanyikiddwa nga Martha Karua guno gwaka akyali mabega wa mitayimbwa musajja wattu Dr. Kanokiza Besigye. Okusinziira ku gavana w'ekibuga Nairobi wali mu ggwanga Kenya yatadde palamenti yaayo munnaye ku nninga nga bagamba abanywanyi twagala okubeera nga mutubuulira butya bwe mwakkiriza ate security ya Uganda okupenetrating into Kenya newamba Kanokiza Besigye okumutuusa ku mbeera efaanana bweti. Buli omu asabire munne bweti eggwanga lyaffe bwe liri
naye ate tugenda maaso n'okubeera nga tukubiriza by'ebyokwerinda ogenda maaso n'okubeera nga oba oliyawo obumenyi bw'amateeka bo babulwanyisa naye ate nga bagoberera amateeka n'okubeera nga buli tutuukiriza ebyo ssemateeka byalambika poliisi eriwo okukuuma bantu n'ebyabo ate wabula ate amagye oba UPDF eriwo ogenda maaso n'okubeera nga ekuuma emirembe mu ggwanga obutobuti kubeera nga tekitabangulwa bantu bava ebweru w'eggwanga oba oliyawo okuyingira mu nsi n'okulwanyisa obutujju kwoteeka obuyeekera gy'emirimu gy'eggye eri eggwanga emituufu so si kumalako oba oliyawo bannansi mirembe singa baba tebalina musango tuli mu nsi kalungi nnyo wabula mbakubiriza n'okubeera nga mbasabira omutonzi agende maaso n'okubeera nga bakuuma nze Deni beyond the newsroom gwe mukutu ensonga zibadde too deep bwe tugenda into a deep journalism waneeno nno munnange ow'ebigere tasala banywanyi mbasiibulidde awo tusinkane nga mukama akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.